Olabadde n'ofuna pressure ey'okufuna omusajja akuwasa. Nze kyekintu. Kyekintu. Njagala ngamba n'okugamba ndayika ekikyamu. Tobeera nkawo n'ofuna pressure yakuwasa. Tokiinaamu wadde. Ate nno nze nalowooza nako ne ŋŋamba kuba njagala nnyo abaana. Njagala nnyo abaana. Ne ntuuka ne ŋŋamba oba naatuuka ekiseera ne nfuna omusajja n'anfunisa olubuto ne mmugoba. Just kufuna ne mugamba genda. Ate olaba lujjaffe tubeera mu bino ebintu bya music. Oli akulaba ng'oli muyaaye. Alaba nga oba alumbye eki. Ate nga nze muntu tuwema nfunye omuntu gwe njagala. Sisobola mugattika. Oba babiri basatu oba bameka. Mufuna ne mubulira reality gye nina ku mutima gyali. Kino. So kati ekintu sizo okutuuka kugamba nti saagala abasajja nti bwenfuna n'endowooza nti munnange nti oba ki yataabaako ku kintu kye kirala nnyo kyayagala obushegeera kale ate sigenda genda nga nzija ngezesa buli omu kale bayinza okuba abatabeerawo nga tebali mulaavu naye nze mbeerawo kasitama na ssente yange owulira nga yiveeroke nemba ne ssente yange nentoka muto wange naŋŋamba baba njagala kino nenkimuwa gwe ssente ekuwa essanyu okusinga omusajja maama wange nansaba futeri agenda kuŋŋamba kituufu mulaavu taliyo gwe you believe taliyo kankubuulireko taliyo wali ababeerayo oluusi ne babeera mu relationship anti tebali mu nsi ya Uganda yalemwa mu kifaananyi oyogedde nnyo ku mami sinnawulira ku taata wosese ekirungi bwali ekirungi tata waali kuba abasinga munnaye abaakugambye wabataliiwo abaakubuulidde naye bwali tata waali mubeera naye wano gyali mbeera ne maama wange Nalujja Rehema ye Nalujja Rehema mugambe kojja ayiseeko wano maama wange oyo mukyala kale gwe nsinga nnyo okumanya obadde naye buli kimu mubadde naye kuva buto gwe nsinga okumanya maama wange naye taata mumuwuliza taata naye njale naye nga maama ke kagoye akasinga okunnyumira ke kagoye enyambala n'empulira emirembe. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojjafuna ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba bakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yina agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansawo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi z'ezinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansawo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Nze Lujja omulungi atulaba mu program y'olunaku lwayo tuli wano Kazo era nga tugenda kuba nga tunyako n'omukyala Nasu na Tracy abasinga gwe mumanyi nga Buju
ensangi zinalabikidde mu video ez'enjawulo ng'era video eriko essaawa eno gitwogerako ye ya His Excellency Bobi Wine, President wa Ghetto oba omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abangi gwe mwagala, abangi gwe twagala, era nga mu mbeera eyo ntera okuwulira ku bangi abafunye omukisa okumulabako nti amasisinkana gaba masannyalaze mu solido, amaanyi gaba mangi, obulamu bukyuka. Kwegamba biba bingi nnyo era nange byenjagala Tracy ku mulundi guno byagenda okuba nga ate yambuulira mu mbeera eyo. Amasannyalaze wagawulidde Tracy? Ndi excited nnyo. Oli very excited. Naye nga obulamu bulungi? Bulamu bulungi mpozi obubwo. Nange ndi fine nnyo nnyo nnyo. Oli wa koopo ye? Ndi waka sirina buzibu. Ewaka obeerawo ng'otudde butuuzi bw'oti? No. Omuntu ali yagenda kiraba agambe nti omukyalo oyo yenna akyali wa maama we, omukyalo oyo yenna akyakola ki. Naye nga munaye wekina nsimba nga nfunye ennyumba ey'okupangisa, rent nansimba. Ate bye bijja obbakolera amawulire. Bamugobye mu nju bujju. Of which wembeera wano embeera ne bwenyiga entya gwakala akiraba ng'era boogeza ababeerawo abajajinga ng'ate siyahandodi ng'obulamu bwo sijja muwa kyayagala, nja kukola kyensobola. Oli ayinza okuddayo n'agamba naye tannayagala muli mutima gwe tannagala nakyagala naye nze njagala nnyo oba munange ebintu by'okubeera nzekka. Nga basista bange bajja ne bandaba kwanga ndi ne basista bange biki. Omukyala alina okufumbirwa. Yes, siganye. Omukyala mulungi. Siganye kiina. Ase kukiina ebyaddala mullo. Oli mukyala mulungi. Siganye naye munaaye. Njagala nnyo ebintu by'okubeera nzekka. Kiki kyava ku ki? Kuba ne waka ndabo bina b'obeera nabo. Basista bange bwe bityo. Biki ebijja mu bwongo ebyo ebikumya mu mbeera nti family first, ebirala kale n'otusembyayo? First of all, nze njagala nnyo family yange. Kiraba. Njagala nnyo bannange. Kuba nabo banjagala. Kati buli wolowooza ku ky'okwetongola, biki ebibeera bikunyiza oluwano wooli ng'olaba nti bikwetaagisa okwetongola opangisa ennyumba? Kati olaba right now lujja tunuulidde gundi industry eno gyenjigyamu buli kimu. Nina bannange benkyakwatako basome. Abaana wano ewaka. Nti kati nyinza ntunulamu kale n'ogamba ate bwenkola bwenti ne bwenti kintu kiyinza okunkwatamu nemba nga sikyasobola kumanejinga. Otya okuddirira ng'olina ky'osazeewo okgendako? Nti kati bamama baffe abo balaba nti ayinza obutagamba naye bw'odda ewaka muli mutima kimuyisa bubi n'atagamba. Naye anyumirwa nnyo okumugamba nti maama we nali mbeera sikyabeerawo kati ate natentenkanyiza oba nengulayo akapoloti pulaninga bwenti kiba kyemusanyusa. Naye bw'okola ekintu mutima tagamba akugumya naye nga muli mutima awulira. Anyigiriziddwa. So kati nkyayagala neetegeke wadde nti toyinza kwetegeka kwemalayo ng'ova ewaka ebisinga bisangibwayo bikusangayo eyo. Naye kati angira mbeera ewaffe wano ogumire wano ne batoobo. Nja kuvaawo ng'ekiseera kituuse kyenjagala kyenaagamba nti kati sijja lemererwa kukolera lujja mawulire. Olaba mu kiseera ki okulaba ng'ofunayo ka bebi? Nga nsooke neetegeke omanyi kati nkuze nnyo ne mama wange bambi ebintu bye twagala ng'olaba ayagala okikuwa naye nga tekisoboka. Wadde ebisinga era anyigiriza n'abituwa naye kati nange saagala ate muwala we nange nnyigirize nga ndabirira omuzzukulu we. Njagala era bwe ngambye mba njagala ntuuka ekiseera ekyo nga nfunye omwana ng'ate naye simusuulira nti ate buli kenfuna nkazi eri mwana nga bonna nsobola obbalabirira. Kyenjagala mwana nja mufuna era ate byebulizaayo ebyaffe munnange tuliba tuli awo nga Tracy waffe nga tutuuse twagawulidde musimanya biki. I know. Nolwange lujja kuba luzibu lwakulaba. By the way
abanene embuto ziba lujja kuba luzibu lwa kulaba abanene embuto terulabika nina mama wange anti wange gwe neekanga ng'agenze muleeba ngamba olubuto lwabaddewa kati ffe ne mami waffe okuzaala bano bato baffe nga fa abakimanya gwakuzeemu gwomanya banange ati waliwo sisangeyo omulala yagamba mama yaguze akaana katalina wakirabira tekisoboka mama yaguze akaana naye nga ffe tuba tufa bubinseko mami ye talina bayingiriza mu nsonga za musajja nga tukivaako batya nga gamba naye munnaye Tracy kakati wano kwezi ensonga zo tukoze tutya ate munange mama wange afa nnyo omwana wange ekimuleetera essanyu naye bukaseera muddeko nga nkaaba bukaabi nga nkaaba kyole kikola makulu tabyagala kitegeera ati yagamba gwe wabula nga ekiseera oga nti kyekyo ojja kundeetera tutabe mukama mpe obulamu era kyekyagamba mu kiseera ekituufu gwe wabulira nti owano I think kano kagende eri abazadde waliwo abazadde abateeka pressure ku baana simanyi oba gwobeera wapima ekiseera kikyalina okukuleeteramu omuntu nze mama wange yangamba tule onowulira nti oyagala ojja kundeetera tusabe mukama gwosaba mukama nkuume nga ndi mulamu bwekityo omubiri gwo gukuyambye mu vidiyo sofa ku kyetwakalaba kitegeeza otandisa okugufunamu oyina engeri gye gukunyigirizaamu nga gutera ne gukufuukira ekyokusoomoozebwa mu kyoluusi kye wali yagadde okukola kyali naye ndooza byali nga nkyali muto eyo wazaalibwa era oli munene kati mu P7 awo vacation nga tuli mu oridaawo omubiri awe gwatandikira nenjoyininga senior 1 senior 2 ng'ogejjagejja era ngejjagejja bwentyo naye ng'ate nze oba nze ng'ame ki nze nga sibibeera nako ng'era onvuma nonvuma bivume wewagejja mu kutandika ogejja wagejjera ddala tewagejja mu process nti nagejja bwenti ng'ogejja sibi nga ngenda ngejja mpolampola bwenti naye ngezagezaako nti nno simanya gusala naye nga sibifaako era naye nga te bwe ngenda ku ssomero oba natyanga oba bitabo baki nga nkomawo nkoze nga ne bwe nasomeranga mu oride ng'era nzira nkoze nga kale okusoma process y'okusoma nga nkogga then olwamala ne mala senior 4 kati mu senior 3 awo nengejjera ddala naye nga sigezze bwenti nengejja ng'era ndaba nti ndi munene biki kati nze n'abaana banjagalanga nnyo ku ssomero olw'obunene bwo abaana twalinga friend saafunanga nti problem nti abaana bansosola sankolanga ki twalinga nalinanga emikwano mingi ng'obulamu bunyuma ku ssomero kati ogejja ddi n'ogejjera ddala okutuuka kati wano wetukulabira mu P7 mu baka ya senior fosori awo ogejjera ddala nga ndi waka biki okugejjako okwafiliyetinga ku kiki kyoweekuusa ku kugejjako kwali kulya nnyo nga gw'omuntu atasaasira byakweriisaliisa naye nze kyali ki ate nze nno omuntu asinga okunywa obunywi nga tolidde nga nsinga kunywa olowooza kiyinza ba nga kyava ku kino ogejja mami wange munene mukyala munene ne maama munene otunya saidi ya mama wange eri jjajja ne jjajja wange yasala nti yakaddiwa ati era ne bano sayizi ogira nti tuba batono netugejja nga tukula bwe tutyo fakati nentuuka nga naye nga kale ndooza nekyanjagazanga nnyo abaana nazinanga nga ndi munene naye nga nzina mu bino MDD nga nzina oba karicho oba ki nga nzina ate nga nzinira ddala gundi zolabyo ddala nti z'amaanyi kati nentuuka nga seevuma mubiri gwange ng'olaba kati kya bulijjo ngeze bwewagezako okusala ogambye gwagaana ate singa ogamba nti no oba kamaintaininga ebiki biki oba ndayika nagamba neewanga nnyo emirembe nenkituuka nenkyesonyiwa nenkivaako naye gye emirembe eze ndaba ogyewange ogyeko okuba nti kati oli waka otuddeko wano waliwo ekintu kyonna kyokola ekisobola okukozesa omubiri gwo ne gubeera nga guli era nga obeere waka kola mirimu gy'awaka bwebityo gumala webaka
Malanga mbera ku simu yange. Otyo paka show enatuuka. Paka baba ngankubidde waliwo omulimu nga ngenda. Tokola gym. Sitera. Togamba Sikola nakola by the way. Sikola zuwe lyonna. Bankubira bukubizi ne tugenda ne tukola. Ngwe ekyo kyokka kyowulira. Kakati mu mbeera nti ofunyemu kulinnya. Abantu batandise okutegeera. Okyasobola okuddayo n'oyamba ku maama mu katale. Lwakuba nti kati obanga nti emirimu gino geography gyankwata nnyo nti ng'olumu sino olumu ebiseera ebisinga essaawa ze bagenderamu mu katale ate nze zenzire waka ng'olumaze okukola kuba n'asuubula ziba 9 10 kati olumu tunzira ate bo bagenda kati neŋŋamba tukoze tutya kati baweereza nakati okuva eri mu katale ne tumusala wano ne bagenda naye era engalo ziraba tumusala wano ne bagenda naye kuba gwe batwala munange otayiya tebaggulaako njagala musale nemba nga sikyasobola kugenda eri mu katale gwe bibi omuyambira wano kati bamuleeta ne musala ne bamutwala mu katale webityo naye nga luli nga mbadde sinaba nti oba bino nga nzira leeti webityo ndagendanga nenkolaki nemuyambangako nga siriiko ebintu lwakuba nti simanyandibatandisa okulaba serebu kuba nze ndaba ebiseera ebisinga omuntu wafuna ettutumu si buganzi naye ettutumu mu Uganda obulamu bw'abantu bulina engeri gye bukyukamu n'abanga wantu takyajja wano ku kyalo oyinza oyitawo ng'olaba ati nze tujja bamanyi abantu abasinga bamanyi mbeera Ntebe Road oba Makindye bajjukira Makindye wabeera baserebu amasanje gali bamanyi gyembeera ati ku mikwano gyange gyenfunye mu industry bajjako eno gyembeera wasirifu weewatyo beewuunya ate era ze sandigaye nti ndi waka nandigaye tufune ka hotel wetugenda tukole interview bayiza kuba kubuuziza nti oliwa nti ndi waka obulamu okyabutambuliza ddala ng'obwa bulijjo kiki byenjagala ebyo kikyusemu kotekewo hype byenjagala oyite wano ku kyalo ng'esswaga liri waggulu otadde earphone mu matu era naligambye abannange sirina makeup tojja naye gwawulira liwoke nebyange nze yenze ate ninaki yenze yes ndiina naye ate kati ate awo beneragirako be bakola ki agenda ka YouTube na subscribing oba nga balina kye bataddeyo ku TikTok nakufollowing ati ebyo sibyagala munaye nze ndi byange oli bibyo naye ng'owulira nti how is life ng'oli kuno ku kyalo kwe bakumanyi wadde mweyongeramu ekya serebu naye nga bo bazze bakumanyi nga tonnabeera na serebu ate obulamu bunyumira kati waliwo omukyala juzi yajja nagamba mwana gwe tukuze kuno ffenna naye kati obeera ku mativi nemugamba saala zamu nti era tukusabira mukyala mukulukulu okubeera nkuza ndaba tukusabira eddalu terikusalanga kukkobe okyalina eddalu emwana sirina ddalu ndozaayo alabako bakavidiyojoba oyambadde olwo naye sikirina mbuzibu kinyanguyira kinyumira kati ate eno tebammanyi nnyo naye lwe bwayise ewayise bammanyi nnyo kuva ku jjajja bajjajja wange yakolerako omwo bwayise kuva ku jjajja twabeera mukko eno nagenda okujjayo nga ntegeera na bulungi nnyo nali mu P5 nga maama amaze ozimba netujja eno nga mushifutinzi wali netujja eno kati baabwe batandika okumanya P5 P6 P7 tawo nebulamu sinia wano nentandika okubeera mu kisulo ndozanga eddalu nina lingi njabuuza maama banayina eddalu lingi sijjukira kati kuno ku kyalo bakuyita serebu gyobala era nkugamba otuuka era oli wajja nga nnoonya ku katale awo n'otandika obuuza so otuuka katale n'obuuza buju
bakunyinyo ya Tracy balivaako ture bayita Buju kyokka ate nze njagala nnyo Tracy eno nga tuli eno njagala nnyo ennyala yange Tracy ne bayita Buju biki byoyigidde ku maama byolaba nga bigenda kutambuza mu bulamu bwo bwonna ku nsi bingi ekisooka akatale ke tukoleddemu industry gye tulimu eringa akatale erimu enkwe erimu obutaagaliza erimu okusoomozebwa kungi nti kati akatale ako mama wange mwakolera nti asanga amusekera n'alowooza amwagaliza kumbe tamwagaliza n'osanga omuntu akuwalana nga tolina from nowhere nakuwalana kati nze wenajja mu industry eŋŋamba kino tekigenda kwawukanamuko n'eri gye mbadde nakiraba kyekimu oli nga akwogerako naye nga tomanyi kyakwogerako akijjewa obusungu abujjewa kati mu ekyo kyonna nemba nga nayiga okwekontrolinga nze nti newe mba mpulidde kintu ki nsirika naye nkutunuulira kyenziza ne ku social media nti social media oli ne bwakomentinga kinyiga kitya siyinza muddako ate mutayipinga muvuma muleka aliiri eri ate nnyombe n'ekintu kyesiikola ki muleka kati ekyo katale nikinjigiriza kuba bingi bye tuyiseemu katale awo neeno nemba nga ate method yange eyeno gye nakolezamulaba nti kyoyiseemu bifo kikuleeta ku kyoliko kati nolaba nga ebisinga byonna bwereere tewali kigenda kera kumakya kuyomba na muntu wa ku social media tuuka oli aŋambe sikwagala ate neekaane naye ng'ate nze neeyagala kitegeera ekyokubiri mama wange oyo twakulanga kale nga ŋŋamba Tracy ogezangako tolemererwa gezaako kati ebintu ebimu byenzija nkola nze kankubuulire ntuuka olumu nenkola ekintu naye nga sikikola nti ninayo essuubi naye nga ndi ku bigambo bya mama bye yaŋŋamba gezaako oshegera gezaako nembifunamu nembiwuliriramu nemba nga up to now bintambuza paka wano wendi n'ekintu ekirala kyeyaŋŋambanga awo nga tukula paka ne kati wanera wendi yaŋŋamba omanyanga kyoli tolekananga n'abantu kasita era ng'olimu oyinza okujja n'omugamba maama gundi ono yayogedde bwati ne bwati naŋŋamba wakyogedde ko nze nedda kati okaabira ki ofaaki era ng'akutunulira bwati tya nti maama ti gw'amazima omanyi ki ndi saakyogedde tikakkana so kati mbeerawo olumu ekintu ne kinyiga oba olumu oli naayogera ki oba olumu bye bino byenzija oba mpita mu kkubo oli naakwogerako ekigambo naye bantu basinga kukwogerako ekiro sinze ndaba embeera z'abantu kiki kye basinga okukwogerako ababoda naawo nga bobamanyi naakuyita ebinnyanya naakola ki kati nze ntambula ngamba kasita sibiri bakujereegerera kasita sibiri oshigera ate nze tewali muntu gwe nali mpiseeko n'akaaba bonna gwe bempitako baseka naye teneŋŋamba mbawa ssanyu baseka kigera gwe mpitako n'aseka muwe essanyu osanga oli alikabibukabye wabaasesebukigera wabaasese oba asesa atya oba asesa atya kiri titakaabye simuwadde ennaku ku mutima yesu wadde wali era okukaabako essanyu naye era oba osimayirinze kyemmanyi nti like I create happiness to people kyo ne sitakitwala kinzija mu bulamu kunkwatako nga ntambula saagala byakunkwatako eri abayitiriza tonkwatako oli najja nga agiragira nakukwatako tuvaawo gakuba kumanyira tuviirawo ddala n'okulwana osobola sisobola abula nnwanira ddala gwe ndaba gy'oli sekera eyo yogera byoyagala nkukolera ki munnaye
tonkwatako ng'oggyeko kuba kati wano mu vidiyo twakakola ebbanga si ddene nnyo tubala bbanga kikati olabikidde mu vidiyo erinnya Buju okuba nti kati abantu batandise okukola mu vidiyo bakola ne gravity tubala bbanga kikati wakati wembambazeemu najoininga 2017 okutandikira ddala okusira n'abayimbi ne gravity ali natandikirayo mizannyo ewa ninayo gye nali nzannya emizannyo kandi olinda oli waliwo ekibiina we kyalingawo niŋŋendayo kati nagezaako eno nga siina muntu aŋŋamba kyobakola bwoti oba bwoti neŋŋamba kati kuba nayagala n'okuzannya emizannyo neŋŋamba kati kenjagala okuzannya emizannyo kansookere mu mizannyo nja kulanda mpola mpola era kale bwe nakibaleera bwe kyajja naye era siga nti bwe najoininga emizannyo natuula nasigala noonyerezaako ku bantu bwentyo paka netukamemba mbazeemu kale giringa myaka 5 kati twogerera then okulabikira mu vidiyo watandikira ku ya Buju nera ze natandikiraku bakwangaza abapkamingi nga tebamanyi naye nga hit gye nga nti ene yanzijayo yali ya Buju wanji baby eyo yanzijayo wagikuba biina kye bikwongeddeko mu mbeera emu oba endala biina nnyo kuba kati tutunulira obulamu bwo ng'oli wano ewaka nga okyali mu mizannyo weeyiya then n'obulamu bwo kati wano wetukusanze nga wakava mu vidiyo ya Bobi Wine byasooka ne binchallenging awo nentuuka n'okwagala obbivaako nengobako n'okugenda ebweru wayagala ogendeko ebweru passport nenjifuna ng'oyagala kugenda wa genda mu kiyumba okole mu kiyumba amanya agakola ogayina nze nkolera ddala mama waffe oyo si wa muzannyo osobola okukeera n'osiimula ennyumba eva kuno paka eri mama waffe yatukuza nga ne bannayibba bagamba si yatuzaala mu mbeera ki nti nga ku kyemirimu nga tukola nga bajaasi oyinza okugamba si yatuzaala kale ng'enkola gye sitatuwa eri laavu ekyejo mirimu biki natuuka neŋŋamba bino biganye nga ŋŋenda nenkola ate neza ne mugamba maama mpeeza booda eri wali ebweru erinze ate nga nva kukola tebansasudde natuuka ne mugamba nenfuna passport mugamba kaŋŋende kati we nakolayo awo ka vidiyo nenfuna yena n'omulala nkubira nenzera ate neŋŋamba naye nga mpoye mangu ne mugamba maama sikyagenze kati mama wange kyamunyigamu namwefuulira kuba naye yali asazewo ogende ng'ataddemu obusente bwe bambi nemwefuulira nekimunyiiza kati naye nga Tracy obutadisappointinga maama kale obutamumalamu nnyo maanyi kankole ennyo mbeeko kale wentuuka okugamba kale ate singa yagenda ate wano bandikoze biki kati nesigalangawo nga ngenda nenkola wembeera naye awo mu katale nga ngenda nenkola wembeera naye awo mu katale era neyo vidiyo nali awo mu katale basooka okuteekamu eya Buju okumpita wali oli wano akole wano katale wano eri bwayisi gandina tuli mukulenga awo mapaapaali biki ne bankubira essimu ne bangamba waliwo vidiyo naye yakati bankubirawo saawa nga 7 bangamba ya saawa 9 nempapaawo biki kati nentumyawo engoye mangu ewaka eŋŋenda nenjokola era vidiyo gye basooka onkusasulako sente nnyingi wabona owulira nti obulamu bukyuse neŋŋamba ati vidiyo gayo yaŋŋamba eyankwata yaŋŋamba bagenda kutandika okuyita Buju kati nze saamanya nti efulumya n'ofuluma nenzira mu byange entandika okukola ng'era ndi awo mu katale oli nga baana bajja bayimirira nga bangi nga bagenda abalala nga bajja ati nga nze sikitegeera tobanyi lwaki abaana bakulemerako nnyo kiki ngenda okugira nga firimu gundi vidiyo efulumye ngamba bannaye kumbe abaana wedda balaba Buju gwe balabe mu vidiyo eri efulumye nentandikirawo bwentyo bwotyo bwosituka lockdown yonna n'atambulawo nga Buju tutandise era lockdown yagenda otambulawo nga batandise okuntegeera biki bwe bityo
business gye wali yagadde okukola as a side business kuba kati ndabye olina obuvunaanyizibwa bungi ebirooto binene njagala nnyo tunda engoye njagala nnyo ebintu by'okwambala ebyo nanti abatunda engoye bazeegezaamu olina oluzeegezaamu olaga customer nti okalaye kyekakoze kano figure weight siyinza bulirirwa naawe ng'ayagala nze lwegezeemu akulabireko walutunda nze nyinza obutakegezaamu naye nasinza bbulwa alwegerezaamu nali mugezi siyinza kuba kati ne sisita wange nina sisita wange nzirako akuba nti era yalaga tajja gejja nnyo ngaffe era alina kafiga kwolaba nti figa yeeyo naye nga mukama nkwatiddeko njagala nnyo tunda engoye nina boutique antunda ez'abanene omanye engoye zaffe nzibu kufuna ez'abanene ate gwomanyi awo obeera ojja kuba ntunda ez'abanene n'ez'abatono okama wano nawali tokama wamu njagala nnyo n'ebyo bya makeup ne boutique byotunuulya singa oba ofunyeyo akasente era wemba nkafunye sinatulira nga nkafunye kawera amba mukama nga nnoonya nga nsooka nkola nga nnoonyako n'ebweru abayinza kale okuŋŋa nti bantikkira engoye ne baziweereza bwekityo ntera okulaba nina abantu abatera okusindika engoye tebazisindikira nze naye batera okusindikira abantu engoye ez'enjawulo ninayo nange mukwano gwange tera omugulako kale nga aleeseeyo oluntuuka naye bamusindikira busindikizi bale musindikire ku Trace engoye boutique atandika ogigattira wano ewaka tugenda okubeerawo nga tulaba luumu eno ejjudde engoye nga olinda bulinzi kifo wakuteeka boutique si bwe kiri bawe enamba ye y'essimu Trace gibawe bagenda kuba ne ssente enkalu kyemmanyi abasomboyi tebali baana bange si basomboyi mullo bano si basomboyi enamba yange y'essimu eya business eri 070 22 12 585 ebuzaabuzizaamu ogenda kugisoma mu mbeera either mu Lunyaanyimbe oba mu Luganda eri 070 22 12 58 5 070 22 12 585 5 gisome mu Luzungu njogere mu Luganda olutuufu oyogedde lufu 070 banange enamba Trace lwaki mugambye agibawe nina abantu ebiseera ebisinga bemmanya ab'emitima emirungi ng'osobola okukwata Trace ono embeera y'emboozi ye nga yemugiwulidde sofa n'ogamba nti kamutikkire engoye gwenga kyogenda omuyamba yaneeyiyawa waanaazitundira kuba abagambye nti ebimu ku byagala okukola kulimu okutunda engoye eriyo ali eyo nga gwe ku akawunti y'omubeeramu obwo sente obuyitaayitamu abo ng'osobola omunyigiramu kaawo ate n'abirako engeri gye yeegattagatta okutuuka ku ekyo kyayagala kuba nze Tracy nkwagalako talenti oba ekyo kyewazuula mu mubiri gwo n'osalawo okukikozesa n'oteekwatira wano okimanyi mu industry nze munene nzekka bayithawe ani awo mulala aliwo dansi omunene nze nembayimbi bakusaasira era omusingamukko musingamu naye ye gyali mbayimbi munene naye teri munene akola kyenkola teri like timunene gyali yagambye otwala akadansi awo tasobola nali mulabye tasobola kunze tasobola alina ngeri gyasoba n'akivuga ati n'ogamba behind kibwa kitya so Trace tusome enamba yetu tufa ku mulamwa 070 22 lindako nagambye giza mu Luganda soma 070 noti musanvu noti 22 23 12 585 5 gogitabudde kale nenga ye namba ya Trace bangamba osoma 07 2 21 25 85 kati nganze biri gwe kale wazikwatira 2 kati nazikwata bwentyo emu nesemba yerya hawo gwe nkutegedde nenga ye namba ya Trace mukwano yeyo njagadde mugifune mu mbeera nti woba wulira ngo ine kikutteko cause
nyinaze byenjagadde mu mboozi yo ngenda bigamba off the camera naye nga birungi nnyo mmanyi n'ategedde otegedde Tracy engeri ekintu gyakikuttemu finally nga nkuta olina plans kiggwe ng'omuntu ezizo ze mba nkuteerako planning ki byolaba mu Tracy singa kino ekintu kisigala kigenda mu maaso kati kyetulaba ekyokulabikira mu video ekyokupafuminga ne Gravity nze plan ze nnina kiba ekintu kyanga kitambudde bulungi nga bwe kikyali sofa okimanyi lujja waliyo abanene abasobola ozzina tulabidde ku ggwe gyebali twali tetukimanyi naye kati tukkiriza gyebali kubanza okusinziira message zentera ofuna ng'oli akugamba naggulawo TikTok lwakuba ggwe nze nina gaye yampereza message naŋŋamba muganda nga abadde tafulumanju nga munene nagamba nga munene nga tafulumanju tekkiriza nagamba yandaba ku NBS gundi gye nagendako ya Gravity baali bakoze gundi yali show y'ekirezo ze bazinirako amazina yali edition y'abavuzi ba digi toba gye nasooka n'ogenderako ne Gravity baleesa abavuzi ba bidigi ku TV Gravity alina okuperforminga ozine nenzija naye yaŋŋamba brother yo yakeera kufulumanju ne batambula mbu batambulako distance naye nga luli abadde tasobola kikola naŋŋamba wamuwadde obuvumu akufolowinga buli wamu waliyo abantu abalaba ng'obunene obulemu ate waliyo abakyawe anti kati olaba oli nga watambula oli n'ayogera ekigambo kimutuula ku mutima n'aba nga tasobola kati nze Tracy sibiwulira nze ntambula byange kuba omanyi kyoyagala kati nga njagala nfuneyo nga woolaba Wembley yakola dance group eyo nga yabatono biki nolaba baliwo ba dancers ab'enjawulo kati nga nange Tracy njagala nkoleyo eri abakabejja nze kati bambuuzaako lumu tulina video naye twagala bawala banene bokka nga the video singa mbadde ninayo abantu bange be nakuŋŋaanya kati abalala nga benina nga beetya naye ng'omusobola omufuna n'omubuilding n'omugjamu okutya n'ayimirirawo kuba fena batugatta bugasi n'ovaayo n'ekintu nga kiri bulungi ne ngamba ekyo ekintu bwe mba nkifunye ng'oba ekintu yange kigizeeko mba nsobola ekirala kyenjagala ennyo okukola ng'agundi yange neogizeemu netandika okumpa ku ssente eziwera mwebale nnyo mwebali eddala okubanga mugoberedde emboozi yaffe tujja kuba nga tuddamu ate okukwatagana mu programu zaffe endala ez'enjawulo basuubiza nti n'ebisinga ku bino gwe kyolina okubeera ng'okola subscribinga sharinga commentinga emboozi enyume katonda bankumire ate paka we tunaddamu okukwatagana amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku
ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambulira kikwagendo giteeka nsolo determininga n'engamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5, oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kagube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.